Okati TV Nera. Okay, tukwaniza ku Vocals Live olunaku olwaleero. It's been a very long time nga tetulabagana tetusinkana naye tubadde tubaterayo work nga mumutegeera bulungi nnyo buli kimu ne kibeera nga kitambula ddala gyemuli olunaku olwaleero ndi ne Vice President 2022 nga paka kati wowulira bino omwami Kazikomba akyayasimula bubi nnyo obugulo akaana kawala kachikwe nenga netwagala okujjukiza bannaffe abadde Bees Home Care Nursing ebagamba nti bo bano basobola okubeera mpozi nga ate bakulabirira omulwaddewo ku kitanda wadde toliiyo bo babeera nga bamukulabirira bulungi nnyo basobola okubeera nga bakola reports omulwadde progress etuuseewa agenda improvinga oba eddagala lye bamuwa lyetaaga okukyusibwako basobola okubeera nga bakolagana ne badokitazi abalala abajjanjaba omulwaddewo nebeera nga mpozi ate bakikwasaganya bulungi nnyo okubeera nga bakuyambako okuredressinga n'okuyonja ebiwundu bw'abanga wa biwundu na buli kimu kyobeera omanyi nga bw'omanyi ba home nursing care basobola okujja waka nebeera nga mpozi bamulabirirawo bamulongosezaawo buli kimu kyalina okubeera mpozi nga ate afuna kuba ku noti 7 noti 5 noti 8 62 9 oba noti 7 noti 3 89 54 85 bebannaffe abadde Bees Home Care Nursing kale olunaku olwaleero tulina Vice President nga bwegambye Kazikomba wali waneeno nja kumusaba abuuze ku balabi ba Boka TV naddala abalaba Vocals Live. Yes, abalabi ba Boka TV nesimye okubanga mumpuliriza n'abandaba mwenna mbaagala nnyo amannya gange nze omulongo waswa mutawani wa Nalongo ne Salongo kuva wa Kiso aka Kazikomba. Yes, minsia Neyimbira Byange nenga mwebale kumpagira mbebaza nnyo mwebale nnyo n'okunsabira mwena sala zammwe mwana zaali z'amaanyi okubanga natuukaawo tebyali byangu bangamba esebo mbu ebire ebyaddirirawo nga final ziwedde buli wagiranga wagumukanga kyokuleeta nzita era abaaliwo baali bamanyi ngudde nedda lwaliwo yankubira essimu n'aŋŋamba nga tova wako maze ennaku 3 nga ne mbagamba omwana omuziki gwe yankuba mwagutegeera mmwe yakukuba mwalaali mwalaali kuba okumanya yankuba mwalaali wekamala okunkuba oluyimba olwo olusembayo nawulira netago kawahaga nensoka nenkasitula nenkakwatira wano nga mpula yekagunsimbye ebyalaali twagala okubeera mumanyifu abantu tutandika na muziki yesebo tubala muziki kyogusooka tugenda bawa abawala mumpe mudde Alice Nabatta Sula abaguzi bamalaya mujengenda mwabami mbatereke emboozi ate nno ne mbabuusa bamalaya b'e Kampala bonna babanda waliwo gwe nagula juzi naye yazimmala gwe namugula bbiri bana ab'ensenge nze kyava kutama nsanyuse nange ne mujja nasondamu ebiriira bataddukawo imbuzi weddeyo sente yongere endala gwe nawulira obusungu kyokka amazima nga ye buladha wa wansi ye ansaba kwekkusa namwongere ebbiri tukwase ebintu laba nasonda mwetaana ate nadduka weera ate nayomba nnyo mbukyondwisa simanya abakuloga kikyamu kyekigganyo mmala mpa emitwalo 5 dde miguwa bw'oba togirina baana olemesa abazzagula ze nandibira sene ŋŋenda g'amazima nga naye buladha wa wansi ye akanya kumpika bweteeka yessika etugayo ebintu obutwalo 5 obutono vaamu mankatabu zomanyi ku kitafeeri bwemba kiyoya njagala nenkirya nenfujja ensigo za kyawutu bw'otateekayo ssente tugenda kwokya nyinza n'okukwasa jajjawo nze nno simanyirwa buladha yataama nnyo ng'alinga engo oba enswera enkubeko enkambwe abaami munanjulira kyenva nkwata 5 nzikusa omuntu mpaka bulaza bwafujja nange nempeweera kumbe naafanda olwo sentaasiyo yankugambe kyava nkubira kasimu tesange saagala kati newondabira kati ndiira ku nsiko omuzirikala noonya ze bamalaya siribaddira yaye nfudde kabuladha yampagawaga yaye nfudde ye kasotto gwe mbawabira
ku stetasi ya fande ya WhatsApp yataddeko empingo kugambye kossana kamundu apostinga lipo gwe kosobwame nasako obugambo mbuwi polisimeni tujja kukwata ababbi kusabafere newogwa mu nnyanja fe polisi tukuwenja ate balyazamanya mulinde ekijjo olunaku lwe tuli bakwata walayi mulirwe ejjusa tujja kumasiba buloka ku ntula zammwe tubadduse emisinde ku kitundu gy'obadde osula ng'ekirese ebizibu kye ky'amazima bulada wange owawasi ye kasotte yampagawagamu yayenfudde kabulada yampagawaga yayenfudde ye kasotte gwe mbawabira. Yes. Mr. Kazikomba, your Vice President, Billy Abiri. Yes. Really, you deserve it. But now, akaimba konjagala okawereza abachali baffe na wena. Imenanso ogamba otya. Nembuza ku Shaoni Makungu, nembuza ku Boss Lady, ate ogamba otya. Namwena batulaba ku Boka TV, waliyo Anita, waliyo banji mwena bali ku Vocals Live batulaba, tubagamba nti muli wakabi nnyo. Kazikomba. Wanjiseba. Twagala kuyita mu process we badde gyetambule y'omuziki kukututte gutya. Omuziki gubadde teguntutte bulungi mu ntandikwa. Naye ekirungi kya byonna. Platform kati gyendiko. Ndi wala nnyo wabula nga sigenda kulyaza amaanyi omuntu ono. Nsooka okwebaza chiefesi wange Betty Nandawula. Ebintu byankoledde. Nsaba Allah muwemu ekisinga obulungi. Mwami Sula okuva lwe nava ku final za Neyimbira Byange. Chiefesi Betty Nandawula yangulidde okugulu. Artificial leg. Hey. Yes. Abantu soke nga tetuna kuba nangalo. Abantu soke tubaweeko historical background y'okugulu okwo. Kubanga nze lwensembayo okukulaba before nga tonnagira okugulu wali olina amagulu abiri. Abantu bagala okumanya ki ekyatuukawo. Accident yange nagifuna 2019. Omwezi gwali gwa mwenda. Gwali gwa 11. Ennaku z'omwezi 14. Nali musajja nga njagala nnyo Neyimbira Byange. Naye accident lwenjifuna mba ndi ewaffe gye nkolya ku mirimu gyange nga ndi mu katale nali mukozi wa mu butale naye nga ndi musituzi wa bizito bokisi za nnyanya sawo z'amatooke sawo za bumonde ne za muwogo. Olunaku olumu nga nali ndi mu kkola ekiro zaali sawa 6 ennaku z'omwezi zaali 24 mwezi gwa Novemba lwali lwa Sunday. Musajja omugagga wange nankubira essimu n'aŋŋamba Kazikomba ndi kyengera naye jangu tugende ennakulabye tukule ennyanya. Nevuga pichi yange nenjivuga nengende nakulabye kwaliko box 27 ku motoka. Wentuke nakulabye netukolako box zaali 10 nekusigalako box 17. Nibanga box 17 zitwalo zitikulire nansana. Nazitikula nezigwa kwali kusigadeko box 2 wenyini we nalimpisa box ezo zinalimpisa we zaali 15. Bantu wale yo 16 nenserera nengwa. Box yenyanya nenkuba okugulu nekumalawo. Awo wava obulemu. We wava obulemu sebo. Nekirungi wafunye okulala. Alhamdulillah era nebaza chiefesi Betty Nandawula. Nekati olaba obadde oligitango olina kumu kati bakuwadde okwokubiri. Waliwo eyakingambya. Ateka kuba mukyala. Kakati. Siyakigambye. Waliwo omukyala eyakingambya. Naye obuzibu nasanze kuba ate sinza kwegulumiza nnyo nga nfunye okugulu okwokubiri kubeera nzikakkana gye ntuuse gye ngenda n'oyo omuntu nyina kujjako alina okumanya lwaki tekusigala kukwegaana nako ttemu egwe giri emirimu egyo gyetaayo ng'okugulu okwo tekuliiko. Chiefesi Betty Nandawula tukwebaza nnyo abo be bakyala ate n'abaami abalala tubayita ba chiefesi abakyala ba chiefs tubayita abaami abatuyamba bali mu diaspora gye basinzira okugira nga bawuliriza Neyimbira Byange basupportinga abaana bano gye babeera eri ku radio Sima nga tutambuza ekintu kino bayiwawo nnyo omubiri era tubeebaza. Nnyo Chiefesi Betty Nandawula tukwebaza nnyo. Barakallahu fikum. Mukama akuweemu ky'osinga okwagala kubanga abantu babeereyo nga mugagga naye nga wadde okwatako akataano kakagabe abeera atyo. Kale tudde ku muziki nga gubadde gutambula kuvira ddala eri mwasooka ne mujja 2021 endongo covid nebagamba ne mukoneraawo nembeeraawo nga muli awo mugamba atajja bali ku kipande nemaya mugamba akatukole okulumba okulala. Naye empaka zaffe omuziki gwaffe ogwo gubadde mu struggle nnyingi nnyo. N'olunaku lwe nasooka okutya nempulira nga n'amaanyi gampedde
zennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogw'omukaaga 2021 Lwaki? Muzeyiro yayogera nga 19 tugenda kuba fayino. Mugenda kuba fayino. Ne muzeyi esanga Katonda yali amuyisemu nga alina kyakutegekera ekyamaanyi. Kisoboka okuba nga kituufu. Naye tusitwago tuzze tukuba nnyimba tuzze okuva mu 2021 tuzze nga tuyimba ne bannange nga tujja tustragolinga weewawo nga munaye radio Simba tutegekera fayino za Neyimbira byaffe ne tuzikuba eziri vacho scientific ebiseera ebyo twatuloza na scientific kuba twali ebyo naye nebaza Katonda okuba nga saawangula olunaku olwo. Yes, kuba kati singa siri vice president. Yakumulondi kubagira mu kifo kya kumeka. Na Mariam Balenzi abasatu. Abasembayo. Abasembayo era mu Balenzi nali wa kubiri. Kuba nadirira nsigo 2 then muyini nadirira nze. Naye nebaza Katonda ono olwokubanga ebiseera teyampanguza kuba kati singa siri vice president. Naye ekyasinga okunzizaamu amaanyi gwe mwaka 2022 okubanga nkubiddwa essimu okuva ku radio Simba ne bangamba Kazikomba mugenda kudda mu guso omuziki gwammwe. Ate by then ebiseera ebyo waliwo mwami jeje yatugamba nti wobanga oyagala ekintu guminkiriza ate nga ne mu ddiini yaffe Busiraamu batugamba Islaamu iswabula Busiraamu buguminkiriza. Naye we twatuukaawo ku miziki ku mwaka guno gwe tuli mu 2022 batugamba tugenda kudda mu mpaka bakuba level 1 tebatuyita bakuba level 2 neŋŋamba ate kati abasajja bagenda tutsulawo batugumaza bugumaza then ku level 3 ne batuyita. Alhamdulillah najja nga nnyina waako omulungi nempitawo ne participatinga bulungi. Naye we nasinga okustragolinga awo we mmala okuyimba quarter final ku semi final ne sijiyimba ne neeronda mu kalulu k'omukisa. Ate nga mu byafaayo byonna obuteri mwana yali participatinzeko bulungi mu mpaka za Neyimbira Byange nga yeerondedde mu kalulu k'omukisa. Nkoze analysis nkoze okunoonyereza kwa nkuva mu 2017 era omwana yasinga okukola obulungi yaviirako ku levels level ya 2 yali Kabootongo smart wire yamukuba level ey'okubiri nenoonyereza nenja 2018 Kabuuyi Mr. Pampa yamukubira ku level neŋŋaba ne Kazikomba kiki kyendiko nezija 2019 mulya Savana yeeronda ne yeekasuka ku final ndi mu Balenzi bokka kaddo kaluyira yajja mukuba level neŋŋaba banne bukyandyankoko leero ndidde kalooli ne tujja mu 2022 jukira mwali mu covid yawo Mr. Vasi ne yeeronda ne yeekasuka ku final lufotosi ya mukuba omuziki n'afeitingira ne mu studio neŋŋamba kati naye kuno noza mwabadde bamukisa kuba gwe weeronda sweetekera yes laundi ya kusatu ekitegeeza mwaba kituufu kituufu nsembayo okulaba seba nga tukyali eri nga go owagira abaana bano isebo go batekamu obusente abajja okuyimba kituufu go bawagira go bazaamu amaanyi kituufu opikinga ota interest nogaa nange kangende nkyetabe muddala participating kati omwaka gwa 12 natandika okufollowinga Neyimbira Byange 2017 2018 nenjija ne Kajiiko nga yeeyita Mutego ne bamukubira mu studio 2019 nenkomyawo Kajiiko Dolobondo Kaddo Kaluyira Bisambi Birimba ngamba yambako nti singa kino kiganye mukola ki naye ebiseera ebyo nalina obuvunanyizibwa bungi nga emirimu nga nyina bakama bange bangi nga sisobola kubeera nga nsobola okwasaganya Neyimbira Byange n'emirimu gy'abakama bange naye nga mwagala ku mutima Neyimbira Byange mujoyininga nga maze ofuna accident ng'ebyamaanyi biweddewo ne mmanya nti buki bwongo bwe buyina okukola neŋŋamba olaba nasobola okuba nga nnyambako abaana okwali Dolobondo Kaddo Kaluyira Kajiiko n'Ebisambi Birimba kitegeeza bakola bulungi nnyo ne mmanya nti nange nsobola era nga mpulira nkyagala. Accident nagifunanga ennaku z'omwezi 24 November 2019 okugulu ne bakujjako December nga 21 2019 ne bansibula mu ddwaliro nga 24 December ng'enkya Christmas 2021 mwezi gwa January ne batandika okuwandika mu mpaka za Neyimbira Byange n'okugulu tekunnakala nga ne wuzi tebannazijjamu
wabula kasana manya nti nensobola okubanga nsobola okuva ku buli bwenti nentula wansi bwenti nemanya nti nsobola okwewandikira oluyimba ng'obwongo butandise opiikinga. Yes, Neyimbira Byange wa nsaba visa wa 22 twamusabira Kachiri. Nsaba visa nga ne wuzi zange mu kugulu tebannazijjamu olw'ensonga nti ekintu nali nkyagala. Yes, nali ku miggo naye era nasaba visa mu ndowoozanga wemba serabidde omwaka ogonze yasinga osaba visa. Yes, sibalimba ge mazima nze yasinga osaba visa. Lwe lugendo lwange. No picking her interest. Ye. Kazikomba. Wangiseba. Ebitabo bibikomawa. Ebitabo byange bitono nnyo. Kubanze tata wange teyampeererako yadde. Yali talina ssente. Nze nga nange kennyini natandika okwebwerera okuva mu P3 kuba nasoma ndi mukulu. 27 nali ntuula P7. Naye nze kennyini nayambako ne bato bange basatu. Okuli gwenzaalibwa naye Nakato, okuli Kaggwa ne kasisita kange akanzira ne busisita bwange obuzirako obulala 2. Naye okusoma okwange nakoma mu P7 kuba ye jennina ye neewerera okuva mu P3 era nga nsuubula fene ku kyalo ne mutunda ne neewerera. We nasoma ne mala P7 27 nensoma senior 1 28 senior 2 29 nenkomaawo. We nakomaawo nenfuna interest egenda okusoma technical nengenda mu kusoma ebyemikono nga nsoma okukola liquid soap, air shampoo, Harpic, jazz ne powder detergent oba gwe twandisenga multi purpose mu powder. Nayo kosti wajimalako. Najimalako ne certificate njirina. Nakitegeeza toli wa P7. Wina certificate. Ne certificate njirina sebo. Okujja ko ngasomero wayitamu yeri eryamu. Ekyanyamba nti we nali nsoma esomero ki? Nga lyoyitamu eryamusumba nga National Council terimanyi. Yes, esomero teryali lya musumba kuba P7 yange nagimalira Buwanuka Primary School side ze Kachiri. Nalongo yali luddawo okuyamba ko teyaliwo. Mama wange teyaliwo. Wali nti mukyala mulamu era wali ne tata wange mulamu n'ebiseera ebyo teyali na tata wange. Simanyi sijja gamba kyava ku kitata wange okwawukana ne mama wange nga bukyali. Ebyo saabimanyako nnyo saagala nabibuuza tata wange. Tata yenga agamba sente yagamba ku mawo sente ziweddewo. Tata sente zaali teziriiwo. Nga nawe okyala teziriiwo. Nange nkiraba teziriiwo ate nga njagala osoma. Kitegeeza tolina ky'omunenyako na kumunywa. Sirina. Yes, sirina tata wange kyemunenyako yali talina ssente. Okay, twagala okusumulayo omuziki omulala katuvuddeko mu nnyiika eyo. Tusumuleyo omuziki omulala. Tukyali ku Vocals Live. Tuli ne bannaffe aba Debbie's Nursing Home. Tujja kubeera mpozi nga tetwongereko wa details. Bano bakuyambako okubeera bayita ba Debbie's Home Care Nursing. Yes. Bakuyambako okubeera nga bakujjanjabira omulwadde wonna wabeera ali oba ali waka oba ali mu ddwaliro oba ali wa bakuyambako. Kazikomba, tugenda okuwa ku bantu baffe. Tugenda kuvayo ko mu kadongo kamu tubakube ku bantu tugende mu Kasukali Bobby Wine. Kasukali. Yes, sir, Kasukali keeko. Maria mu Kasukali keeko oba. Basookana kwekwasanga bya kikaole banyaga emmwanyi yengo oyogera otya nti mwami Jime yazaala bakkondo poliisi netuyambako netutayizako ng'obubbi bwa nsiso abantu twagoba twakowa n'ebyasi byavuga kadengeza agoba zaalemwangana yafuuse ensonga nga bw'ayagala empoppi ateega kakati kasule ku njegere nze mbabuuza kyekyavane kye tumukoze oba tumwongeremu kifaaluze ezo ze tumukubye oba tumwongeremu ebipiira byebyo wabula kiwonya akaliro ku poliisi bw'ovaayo ddagano sala enkokoyo kulwakatale gakiri yanyaga akasimu nappa enkota y'ettooke ateeza abawala amezza galise n'alyenva mu kwewunza
ng'enkwacca zikuba ensoobyo singa bamutega obutwa mu ndagala ng'ennyonda zikubya abantu nga ye tayawula mutwe na jjinja wano pule yawamala yajanula kuwaya n'amutega enkadde abbye obugaali bw'abantu awonye eggwa okukumwa akaliro pulaada we yanzibira ndaweya ye twamucoma entula nakkiriza ng'asula mu nsuku z'abantu nga n'abaana tendese ejjobu nze mbabuuza kyekyabakyala kye tumukoze oba tumwongeremu kifaaluseezo oze tumukubye oba tumwongeremu ebipiira byebyo wabula kiwonya akaliro ku poliisi bw'avaayo abatuuze fe omutwe tugujjeko wulira abaana bawano mbuuza gwe tumutaveewo tusonde wayawaya bapande baveewo baleese liita y'amafuta ebidomola enku n'ebipiira kawakayima bakatenda butajja fe ku luno tugenda kooca nze mbabuuza kyekyo akantu ako nange simanyi lwaki kawakayima tekajja wakayima olinga mwokera ebbanga era nalayako ku mboozi y'omusezi waliwo omukazi sewuno namumbejja mulamba ng'anyumya ku ngeri ki gye balyamu abantu gye babazuukusa nange nagirabako naye natya nnyo ne ŋŋamba ebintu bino byekizisitinga reality nga bali bo basezi bakyenyumiriza namu famire kuva ku jjajja taata so tuli ku Vocals Live tukyalina ebagi ze kugita wali nnyo okubeera nga agikubira bulungi nnyo tugambye atendeka ebivuga byonna buli kyowulira nekivuga nekukuba engalo nakwakutendeka oyinza abantu bangi baliyo nga tebasobola kukuba ngalo ku biiti bagi zasobola kutendeka okukuba engalo gita keyboard n'ebirala Mariam ali ku kamera ate mpozi nenasho okubeera mbakuwa kifaananyi ekyomulembe wano ku Vocals Live tuli mu Bokat Studios wetukolera ebintu byaffe tova ku Bokat TV abatugoberera mwena nga muli ku YouTube tubabuzaako nnyo mwebale nnyo abawagizi baffe gye tubeere nga tukola videos nga tuzikuba live mu Neyimbira Byange ne tudda ku Vocals Live ne mubikuba byonna nga muwagira bulungi nnyo tubaga muli bakapi tuli ne Kazikomba Vice President 2022 naye ng'ekirooto kye ekyentiisa chocolate njabanga mubaleetera temufaayo naye tomuleeta nga wendi Kazikomba muva ku ki okulonda ennyimba zino nogamba okusinziira ku luyimba bwe luti ndowooza nandituuzizamu ekifaananyi bwe kiti abantu bajja kubeera nga balwagala empaka za Neyimbira Byange ekirungi kya byonna zikolebwa sitoole kasooba ne sitoole ng'ogiraba tugiteeka mu nnyimba nga 5 naye n'olaba nga luno oluyimba terujja kuggusa sitoole yo waliwo ekkoona eriweta nga tojja sobola kuliweta mu sitoole gy'oluleeteddemu n'onoonya oluyimba olulala ekitegeeza osooka n'obeera ne story n'ofuna ennyimba nga 5 n'ogenda ng'ogituuzaamu n'ogenda paka lw'ozuula weebale nnyo era sitoole ezo bwe ziviirawa wano ne ntula naawe mwami Sula okumala eddakiika 5 ne nkunyumiza sitoole n'oseka ne we mba mbadde nkunyumiza bunyumiza kati nganze omwana wa Neyimbira Byange ne mmanya nti kati eno sitoole mwami Sula yamusesezza ngenda gikolamu Neyimbira Byange kweyo essaawa era nandibaddeawo ne ŋŋamba ne nkugambye muganda wange nagenze ku mabiito nengulayo nentemesa naye oyo yanzibye kati ye sitole gy'owulidde gye nnyimbye mu bawala mumpemudde lumu nali ku kyalo ewaffe eyo naye nga bagamba abaana ba gundi babbi kati waliwo twabakwata baali tebabbye nno mmwanyi lwakuba nze ŋŋambye nti basooka nakwekwasa nga byakikalo banyaga emmwanyi yabba obukoko bwa Neyiba bwe bamukuba emigo yatandikaga bane byakika bye bimbaddeko sinzabbye kati buli ekigamba nange simanyi ne babyekwasiza bwereere ndi mufumbo sebo akyala singa kati bali aba naye kati nina koogu byebyo tizikiriza nange nekyanga tosobola naye waasazeewo okudda akomawo oli vice president amanyi ali mu maali okugula okulala kuzze gye yankubiddeko tachampita tata Shayima ampita vice president konze bannaye bitiibwa byankedde naye awo wafu kati olina guma nona agumidde
kituufu yakulako ng'oli wa magulu 2 yes nakulako ng'oli wa kugulu kumu yes nasigala nga waali kituufu nakulako nga tokulula kukomyewo nga kuvudde mu America waliwo be nagamba be nali nsamba nabo omupiira Nansana United nabagamba no 2-2 nga guggwako kugulu kukomawo enamba yange mugitereke baawakana naye sigenda samba babireke ogenda ku mupiira ttiimu yo yakola etya timu yange nno yali y'amaanyi nesambira byange yakuba tiimu ezi 3 nasookera ku Center Boroti nenzirako magazine otiti najja otiti ye yankuba omupiira ogwo kiki kyogulabamu omupiira ogwo nganze mulungi era gutusanyusanga ffe lwakuba nti kyenandibadde njagala kati ndi vice president sobola okugamba nti kampeko ku magezi ku bantu baffe omupiira ogwo tuba tugusamba oba singa twandikuŋŋaanyiza bubonero ati kakati obubonero bwa Neyimbira byange asemba okuva ku kisaawe yabasinga obubonero ebyo bayita byange buli kimu twekolera byaffe ekyasinga okunsanyusa ku mupiira ogwo kwe kubanga tuli mu kisaawe tusamba omupiira abaana abawala oba abakyala bambala gomesi then abalenzi abasajja ebambala ekkanzu naye omupiira ogwetantala ne guyingira mu kkanzu y'omusajja mukazi yalina okugujjamu kati awo kunyumira okubeera awo waliwo be nalaba nga bakuba penalty ng'abasajja ne wabeerawo ne be nalaba ng'asimula penalty omupiira ne gutava wagusimulidde abaana abo munenze kooki waabwe omupiira omupiira lwaki abange bonna baali bakuba penalty nga ne waguteeka wansi asooka gukubawo ne gubuukabuka n'agutereeza n'akuba penalty naye abantu abakuba omupiira ne gusigala awo nange namulabako naye naffe nseko n'emigo n'enjisuula n'engwa n'ekigo abantu abamu bagamba naye gomesi basambiramu batya omupiira ekyo kyambalo simanyi kyabuwangwa si kyabuwanga singa si kyetugenda nakyo ku mikolo ku mbaga lwakuba kiina gye kitagenda naye kye bayita Neyimbira byange ffenna tukola byaffe n'ebibeeramu biba byaffe era nange nali sigulabangayo egenda ku mbaga biba byekwaso esuuti teyandibadde ku kisaawe kya Birmingham ku kisaawe kya Tottenham Hotspur Chelsea Liverpool Arsenal ne Man U byonna ebisaawe bingi naye teri kizibu nnyo okujjako Attenda yatatera kwambala mwana gundi suuti eyo sizo sinzo okusanga ng'oli mu Neyimbira byange challenges kanoko kanchallenge nze naye era mukayiseemu bwenti challenges esinza okuntawanya nnyo nti mu mpaka za Neyimbira byange mbadde omuntu ogu sifunye yadde yandibadde nga manager nyambako oba okunyambako okumpa ku magezi oba nti okumpa ku waaka naye mbadde n'obuzibu bwe buti ng'ewaka nnina abaana nnina okkeera ku makya nengena nemba noonyeza ekyokulya nenoonya neza renti wa landiroodi wange nze landiroodi wange yali angobye mu nnyumba landiroodi ng'ate agoba lwaki landiroodi yansalako nantwala ne mu kakiiko ka LC1 ku kyalo gyembeere wa Kisaawo ng'agamba nti bannange Kazikomba asusse okuleekaana ekiro naye ate ekyasinga okunnuma nga waliwo ne neiba wange asuzaako wuufa nga zikuba naye nga nza ŋŋamba nsusizza nnyo okuleekaana ate nga ye yali landiroodi wange naye nga yasembayo ku mizigo egisembayo eri ne ŋŋamba naye omukyalo ono anjagaza ki ntandike kusula nga sisula na waka naye nga mpulira nga kyennyina okukola kuba ekiro ekyo nga kyennyina okuwandikiramu Neyimbira yange wenfuna obudde obusobola mba ndi mu kuyiya ttooke ly'abaana mwakimaliza mutya twakimaliriza nga mutadde ku nninga nga mulaze nti nno tommanja nzaakubanja naguno omwezi gwe tulimu nzaagukubanja ne mugamba nkozi oba oyagala kungobera olina okumpa myezi egi nga nange nkibaze nti Neyimbira byange ajja kuba amaze okukola ki okuggwa nemuteka naawe nanvaako ate nemyezi awe namugamba ku kyemyezi 3 n'abimma amazzi netandika okutwala ebintu byange mu maaso yafuuka muwagizi wo yampagira nnyo
Ngaona kuba mami mukazi muwulirize nyo wa Radio Simba. Kazikomba. Wanjisebo. Tugenda mu luyimbo lusembayo. Essebo. Tugenda mu luyimbo lusembayo. Essebo. Naye nga tetunagenda mu luyimba lusembayo. Essebo. Bubaka kibwowa abaana ababiri abiri mu esatu insha Allah abanajja mu Neyimbira Byange. Neyanza nnyo mwami Sula. Obubaka bwempa abaana abagenda okujja mu mwaka gwa 2023 bwe buno wammanga. Gwewe nangenda kuwa chance eraga nti singa oyimba bulungi n'okuyiya kuba kye nasoso bagamba nti Neyimbira Byange akolebwa mulamwa. N'otuuka ku mutendera ogwa semi ne weeronda ne weekasuka ku fayino. Kozesa nnyo omutwe obwongo n'okuyiya okw'amaanyi oleme kulowooza nti ennyimba ze wayimba mu studio ze zigenda okukuba fayino kuba abaana baba bakubaze nga bakwetegekedde na bulungi. Mwami Sula guno omwaka ennyimba ze nkubisiza fayino kubanga ndi vice president mu studio nakubyeyo oluyimbo lwa Kasukali Bobi Wine lwokka. Ennyimba zonna ze naleese empya naye nga njiya ntya mu mpaka za Neyimbira Byange mubaddemu abaana abalungi. Naye kasana namanya nti neekasuse ku fayino sigenda kuddamu kuwulirizibwa kuki ku mpewo. Abantu bajja kuba banneerabidde. Naye nga buli mwana ava mu studio ne mmanya nti ku nnyimba zennyina luno oluyimba terukola ki terumukuba ku fayino. Ekiro ekyo zigenda okubeera saa 6 nga abaana bavudde ku mpewo zigenda okubeera ku makya sawa 2 nga ntegedde ayiseeko nga n'oluyimba nga muyiyiza oluyimba olugenda omukuba ku fayino. Okitegeera kati awo kye ŋŋamba nti abaana ba Neyimbira Byange mubeere n'obwongo obuyiye nnyo okusingawo ne mulowooza. Luyimba kile tugendamu. Tugenda mu mpale yeegudde Gerard Kiweewa. Yes. Omusaso omukulu nzindeese njagala ndabo bajja kubuulanya ataliike ze mpagala amajambi yagendemesa ennyama y'ekyemisana era kati esigadde ku kyoto yeggwe afukamira osaba biki ennyama gye weegomba ategabanika wali baana onaalya n'abafudde n'obutwa ng'ozunza omululu nanti ku nnyama oli mudaawa yeggwe afukamira osaba biki ennyama gye weegomba ategabanika wali baana onaalya n'abafudde n'obutwa ng'ozunza omululu nanti ku nnyama oli mudaawa kavubuka segendezo sakabiki lwaki weefasaga omuntu omukulu atakuliiko namboze gwerabula kaleziko nze njagala nkalagenze nno ku nnyama simanyirwa kalabe ketegereza ne muntamu kakasize eddala nti obasebo kati mulimu enva Katharini baŋŋambye nti jjako bafudde bamuziiseewa weetegereza ompesi gino njagala kumanya owange jjako bafudde bamuziiseewa weetegereza ompesi gino njagala kumanya owange gwe jjako bafudde bamuziiseewa weetegereza ompesi gino njagala luno olutalo lw'okulya lwendeese lwakufuukuuza bulya yeeyito w'amaanyi olabanga yabe baali batenda mbubakambwe ennyo ŋŋambawo botenaamini iye yadde nafuunamukko obuzibu kazinina ndagira era yamala nakkiriza nga ne woba weeyita mubere otya mpoza abiriga yekka gwe natoolo endabika omuntu ayambala engoye eza kyenvu n'ennyama y'omunda erabika yali ya kaladi omuntu ayambala engoye eza kyenvu n'ennyama y'omunda erabika yali ya kaladi waliwo abawulidde nga ŋŋamba mbw abayero si bali obugere buli mu bbanga oyiwange ogezanga neweefiisa nkubuulira amazima nze nkumeeketaana boyiro kwesakatabaniko kana akatooka bathide boy agawala yinze ndikameka yes tukyali ku Focus Live olunaku olwaleero tuline Kazikomba vice president ate mpozi era we tuli okubeera nga tukutuusaako ebyakabe Focus Live ndine bagize okubeera mpozi nga ate akuteeramu ekirungo kya gita Kazikomba gwe nina yinze Sula Ssenyonga ate mpozi okubeera nga kikutuusaako bulunyo tuline bannaffe mpozi ate bali benagambye bannansi tuli bannaffe bannansi mpozi ate bba baliwo okubeera nga bo bakuyambako kubeera nga bakujjanjabira omwana omulwadde w'ewaka bali tebadde Bees Home Care Nursing mwana tubakujjanjabira omulwadde wo ng'ali waka ali ku kitanda emirimu egy'enjawulo egikolebwa ku mulwadde naddala nga tolina budde bumubeerako tolina bajjanjabi bakola batya banabeera bakikuyambako ku kasente akasaamusaamu si ku bwereere ne kasente akasaamusaamu Mariam ali ku kamera nenakyo okubeera mpozi nga bakutusako ekifaananyi Kazikomba wanjiseba nga tumaliriza eseba gwe mu bwongo obwo eseba olowooza chocolate yakubirawa chocolate president wange muwe ekitiibwa mpula yasagala namuyita chocolate president wange oyo yansinga creativity ku luyimba olusembayo yes kuba batuwa oluyimba oba batuwa sumulula kireva gye naye
nzize ngoberya Neyimbira Byange 2019 omwana yakuba muto wange okubanga essaawa zino vice president naye Kazikomba international yayitira mu kwebaza audience naye ate nesimanya nti n'ebisesa abantu abamu babitwala nti byebisinga okusinga okwebaza ki audience nayagala ndeete okwebaza naye ate nga nasooka neneekuba goolo at first kuba we neekubira goolo wa wano okubanga neewaanira ku bannange benzize enkuba emitendera egyo okutuuka wentuuse nga sinawangula na chocolate nemwewanirako naawe ngenda kukucapa okitegeera yes nemwewanirako neneekuba goolo then neneebaza audience kati kyali kitegeeza nti n'abawagizi abaali aba OTT baali basobola okumpagira newe nayewanira ku OTT ndi mukubye ne bankyawa n'abawagizi abaali aba Binimani bijanjalo nabo ne bankyaliramu natwewanira kati nga batindiza olugendo ne bajja bawagira omuntu waabwe oluyimba olwa Sumulula olwange nganzo lwe nayitamu nalutandika ngamba nti abeno abeno abami kosabakyala abami kosabakyala nze nakikubye situuka tosumagira lwali lwa mukaaga nnyo gw'omukaaga gawalayi nakikola nasanga OTT ne Bini gawalayi nabakuba nabasanga ku level ya kusatu awo bannange tebampona sanze chocolate nzo w'omukwana ate naye nno ngenda mukuba kiri kitya ne banyiga yes ne banyiga okujjako ng'olina akatalekeka neffe twagala kuteera wano neyanza nnyo okukyazaako ku Bokati TV abawagizi ba Bokati TV mbagala nnyo mwenna abatuwagidde okuva mu mpaka za Neyimbira Byange kyemanyi muze mukikola naye nga temujjanga okwo mwebale nnyo mwebalire ddala n'ensembyayo omumbejja wange omumbejja ssebo Chief Betty Nandawula nati wafa bambejja tubayita bassebo nkwagala nnyo mukwano neyanziza nnyo neyanzeege thank you tojjanga okwo nsaba Allah akukumira awo n'omutima omulungi omugabi bwe bityo yes ebintu bino singa waliwo bempulya bagamba mbu babasazeeko zubula singa nobawayo plastic Focus live ko badde ate mpozinze Sula Ssenyonga okwira mu tusako ebyakabi malula mwali ku kamera nashi kwali nnyo bagize kwali nnyo okwira mpozinga ate kubira wale kidongo nagamba traininga amaloboozi n'ebivuga byonna kiragala okwira mpozinga ate ebirago omunoonyako osobola okwira mpozinga ate ofuna omukisa guno guwa ebintu ebyakabi mbadde ne vice president kati wenva wano ngenda kunoonya president ngenda kunoonya atubulire kyama ki yakozesa okuba abalala bonna n'abawogoloza mbere bulungi mweraba Bokati TV Nera